po jako akawuwo. Abatuuze mu disitulikiti y'e Ssembabule ne Gomba balajjanirwa bbula ly'amazzi nga mu kiseera kino amazzi gajja matono ddala ekireeseewo omujjuzo omungi nga n'abalala bavaayo tebafunyika kweyambisa. Abantu ne bajja ne bayomba oluusi ebitone byonna bibulira wano nga lwa nsonga y'amazzi. Kitutte wiiki nga bbiri wasa. Mu lukiiko olutuuziddwa ku Mujjo Gardens e Ssembabule, Ssenkulu w'ekitongole ky'amazzi ekya National Water and Sewerage Corporation, Silver Mugisha, alaze obweraliikirivu nti kiviiridde ku kufiirwa ensimbi obukadde 3 buli mwezi, n'asuubiza nti baakwongera ku bungi bw'amazzi gano. So if you see us making a loss here, it means money must be coming from somewhere to cover that gap. It's not that the government, that the money, although all of us are government, but money does not come from the central government to come here. Ssembabule ye disitulikiti eyimiriddewo ku bulunzi n'obulimi ebyetaagisa amazzi amangi agawerako okwesera ente n'okufukirira ebirime, wabula nga kino kibulamu olw'amazzi amatono mu kiseera kino ng'oluusi gagenda ne basigala nga tebalina gakweyambisa. N'amasannyalaze bwe gabaako tuba n'amazzi okuggyako obuzibu tusanze nga bano abachina batemye payipu obuzibu twakusanga e Ssembabule mu kifo ky'amazzi. Tutuuseko mu kabuga k'e Ssembabule ng'ekikwaniriza by'ebidomola ebisimbye layini ku midumu egy'enjawulo ng'abakola ogw'okutunda amazzi gano bagamba nti amazzi gajja matono nnyo mu nnaku zino nga babadde bamaze sabbiiti 2 nga tegaliiko ekibatadde mu matigo olw'okubulwa ensimbi ezibabezaawo. Bwe gaba gazze gajja matono. Abantu baleeta ebidomola byabwe babiza ebikalu. Baleeta ebidomola byabwe olunaku abantu abasinga baleeta ebidomola 10, 20, 5 naye byonna babizayo nga bikalu nga tebafunye. Ugakedde isaawa 10 isaawa zibaye 12 amazzi gaba gagenze mukeera saawa 10 wafuna ebidomoro 2 ubwo amazzi gaba gabuze. Abatuuze bagamba nti amazzi gano agafunako obeera wa mukisa ng'okeera ku makya okugawenja n'oluusi abamu baddayo n'ebidomola nga bikalu nga gabuze so nga bagalejjesa ekidomola bakitunda wakati w'Olusanvu wamu n'Olu1500. Amazzi ekiruma tukigula n'Olu500 sigaba tufuna tanka ennene esobola okutugabirawo nakaba kati okuva wano mu tawuni kilomita emu wali ku lusozi tetulina amazzi tusena wano tugafuna kiro saawa 6 saawa 8 tetusobola kugoka kiro kusena amazzi bugenda okusha ku makya gagenze nayo tujja mu tawuni so tigalina pulesa n'embe osobola kwamukawali Kansala ku ggombolola y'Emijwala Paulo Kyagera ategeezezza nti amazzi gajja matono ddala n'agamba nti bagezezzaako okwogera n'abatwala amazzi e Ssembabule nga bagamba nti tanka etereka amazzi gano agabuna ebitundu byonna nafu nnyo era bw'atyo n'akubira omulanga eri omubaka w'ekitundu kino era minisita w'ensonga z'ebweru Sam Kahamba kuteesa okwongera okubalwanirira bafuna amazzi agabamala. Abamu taapu tuziraba ku mbalaza z'abantu naye ogenda okusumula amazzi nga tigaliimu. Era ekiseera kino nga ffe banna Ssembabule amazzi agatuyamba tugajja mu bidiba oba tosobodde genda mu bidiba bwe galabikako ekidomola bikusinya 2,000 n'okweyongerayo. Honalebo wange minisita Sam Kuteesa bwe tubeerako naye atugamba talina ssente sobola n'okwokya amatafali ne gajja naye nga ffe banna Ssembabule tuganyuddwamu nnyo mu ssente ezo wadde ne bwe kuba ku lusaka mu gavumenti nkimanyi nti ali ku lusegere nnyo n'owekitiibwa pulezidenti. Akulira amazzi mu kitongole kino e Ssembabule Alex Natwijuka ategeezezza nti ekiruubirirwa kyabwe kwe kubunyisa amazzi mu bantu bonna ng'abamu baggyibwako n'abalala nabo ne bafunako wabula n'alaga essuubi nti waakiri Ssembabule egenda etereera okusinziira nga bwe kyali mu myaka egiyise nga Ssembabule yonna terina mazzi mayonjo n'asaba abantu babeere bakakkamu. Amazzi at least gabeerewo matono nga at least buli omu asobola okugatuukako okusinga ate okubanga abatono bebasobola okugafuna kati ne tugabanyamu nti buli omu wafazaala afuneko ejjerikani emu eyo turashoninge tuweeko omulala enkya turashoninge n'oli afuneko ejjerikani. Ssenkulu w'ekitongole kino eky'amazzi mu ggwanga Yinginiya Silver Mugisha alaze obwetaavu obuliwo mu disitulikiti y'e Ssembabule ng'amazzi tegamala mu muwendo gw'abantu ng'ono ategeezezza nti gavumenti emaze okuwaayo ensimbi okwongera ku ttanka etereka amazzi okutuuka ku cubic meters 3,500 okusinziira kwe ebaddewo ya cubic meters 4 ng'enteekateeka eno ejja kuggwa mu bbanga eritali ly'ewala. The water is not enough. That's the general problem. We are currently producing about 400
cubic meters of water per day, and the demand is much more than that, maybe even more than 2,000 cubic meters of water a day. Ono ayongeddeko nti mu kiseera kino abantu tebafuna mazzi mu bungi nga kino nakiviiriddeko okufiirwa ensimbi eziri mu bukadde wamu n'okulemererwa okusasula abakozi n'asuubiza nti mu bbanga ttono kigenda kutereezebwa. When you are already, a business is already making a loss of 30 million per month, it is very difficult for you to add any extra cost there. So we are very cautious because the mandate of national water is to operate in a commercially and financially sustainable manner. We will not get money from the central government to pay our salaries, to buy chemicals, to pay for power. We must generate our own money.